Kadaama TV olwayo tugenda kwogera ku passport. Bakadaama bangi abadduse mu biyumba olw'embeera eteebeerekera ne babeera nga bwe badduka mu biyumba passport esigalayo. Waliwo abadduse ne babakwata ne babatwala ku deportation centers, abadduse ne babatwalika ku poliisi, abadduse ne badda ku office, abadduse ne babateekako omusango gwa runaway ne babateeka mu kkooti n'esalawo ku boosi ne Kadaama ani mutuufu. Passport eno jjukira nti yeekukkiriza okubeera ng'otambula okuva mu nsi mw'obeera okugenda mu nsi endala. Naye wabeerawo embeera nga passport eno togiyina. Tugenda kutunuulira biki ebibeerawo passport eno nga togiyina. Buli Kadaama yenna atalina passport oba eyadduka mu kiyumba, mumanyi abaana bali mu buzibu, abaana basula ku streets, abaana bakola ebintu bye bataalikoze naye lwa nsonga ayinza okugamba okubeera mu nnyumba eno si kaakuba nti boosi ono alina passport kwanfugira, kanziruke nve wano, Katonda y'anaamanya ginaakola ki, ginaagwa. Buli muntu yenna atalina passport mbakubiriza mu contacting embassy, munnyonnyole embassy lwaki tolina passport. Embassy ekyasobola okubeera ng'ekuyamba n'ekuwa document gye bayita emergency travel document oba temporary. Document eno ze bakuwa eba ekukkiriza okuva mu nsi eyo. Embassy erina obuyinza okuwa document eyo n'otravelinga n'ova mu nsi eyo n'odda e Uganda. Bakadaama abamu abagenze e Uganda nabo babadde tebalina passport, naye bw'oba okolaganye ne embassy basobola okuwa emergency travel document eyo n'obeera ng'osobola okubeera ng'odda mu nsi yammwe oba temporary travel document. So buli muntu yenna, nkubiriza buli Kadaama yenna atayina passport ng'oli eyo obonaabonera ku street, vaayo oyogere n'abaami ba embassy basobole okubeera nga bakuyamba. Era ojjukira nakolako wano interview ne mwami Byaroof ne tumubuuza ku Bakadaama ababonaabona abatalina na ssente za ticket, n'agamba wayinza okubeerawo enteeseganya oba baba approaching, mugezeeko okubeera nga mubakubira mubannyonnyola ensonga zammwe, bajja kubeera nga bakwasaganya ekintu kino balabe engeri gye babayambamu. Kuba tekitegeeza nti bw'obeera passport yo togiyina ate ojja kufiira mu nsi eyo. Gwe mulimu gwa embassy okubeera ng'ekuyamba. So ngenda baweera ono omwami mwami Byaroof akola ku Ugandan Embassy in Saudi Arabia. Omwami ono osobola omukubira n'omubuulira ekizibu kyo ekya passport nti togiyina. Ennamba ye eri +966 54 7 665. Ngenda kuddamu ennamba ye eri +9 6 6 5 4 7 1 6 6 5. Bannange temufiira ku street, temubonaabonera ku street, temugamba nti omuntu osobola kuddayo Uganda nga toyina passport. Kisobokera ddala okudda e Uganda nga toyina passport. Kolagana ne embassy ginnyonnyole obuzibu bw'olimu. Ngenda kuwa omukyalo ono akunnyonnyole ekizibu kino naye kyayitamu kiri kitya, kyatandika kitya. Omukyalo ono oba Kadaama ono we Oman. Halo nnyabo, oli Kadaama TV? Mr. Kadaama gyebale. Naye ndi wano mu Oman. Naye wano mu Oman waliwo abaana nga badduka mu biyumba naye nga tebalina passport. Nange mwendi, naye tunaakola tutya okudda ewaka? Naddukako ku embassy kuba boosi wange yankuba naziggyako ne ssente zange. Kati nengwaki nenziruka ku embassy, nagenda nenoonya embassy ya Uganda nembula, ne baŋŋamba nasooka kugenda ku poliisi
nagenda ku poliisi ne bagamba genda ku embassy kuba nasula ku police school ne bagamba genda ku embassy nagenda ku embassy nenginoonya nembulawo omukazi munnakenya nampandiikira akapapula bwe yampandiikira akapapula nenkola ki nansindika ku leba bwe yansindika ku leba ne bagaana okunnyamba kuba bayita bosi wange nagaana okujja ebiseera ebyo nga nsula ku kkubo nga nsula wabweru nagaana okujja kati bwe yagaana okujja nenfuna omukyala nannonda nantwala ewaabwe kati gyembeera naye kati omwaka guweze kati nali ngenda kukomawo kuba nali abaana bali bampadde amagezi ngende ku poliisi bagambe bosi wange yangoba simanyi gye nava biki mubanteke ku deportation center banzize ewaka kati bino ebyaki ebya kalantini byajjira naye ddukira bosi wange yali teyantwala ku medical nakamala emyezi mukaaga teyantwala ku medical kati bino ebya corona bwe byajjira kati ngereza kati neŋŋamba bosi wange nsaba onzizeeyo at least yafuna ebbaluwa kati netugenda lwe twagenda nga corona aweddeweddemu mu gwomukaaga twagenda mu gwomukaaga kati nayingira tebatukkiriza kola kikuyingira kubanga bakkiriza bosi wange yekka nayingira kati bwe yayingira bwe yaddayo kati nze teyanyumiza biki bye bamugambye oba bamugamba biki batamugambye naye tunasaba amagezi ki kubanga tuddayo ewaka singa gavumenti yaffe badde esobola at least abaana bali mu maanyi bafa babonaabona basula ku kkubo abamu bali eno babosi tebabasasula babakuba emiggo nze obuno gwe mmanyi kubanga bosi wange yalina abakazi abo babiri olwo gwemanyi omwana munnayuganda tebamusasula baali bamuba n'amenyeka ne batamutwala mu ddwaliro naye kati yawona naye simanyi kuba nze namulekayo nze nadduka nemulekayo poliisi negezaako okunzizaayo nenzamu nenkwaki nezituukayo kubanga saasulayo nembagamba temundekaayo naye kati tugenda kukola magezi ki okukomawo ewaka kuba nze ndaba wano wetuli batanzania naye abaana be balondalonda ku kkuba batanzania babayamba embasi zaabwe zifaayo zibayamba singa naffe gavumenti yetuyamba at least abaana bano abali mu maani at least ne bateekayo embasi bwe kiba kisoboka emyezi ng'egyo 2 nsobola ofuna pasipooti zaffe ne balaba bosi baffe ne bapepeza pasipooti at least ne bagijjayo ne bategeera nti abaana bonna abalina obuzibu mu maanyi baweddemu kuba ogamba otya omuntu nti embasi eri Saudi omuntu atalina paasipooti nti embasi eri Saudi na Dubai oba ogenda yitawo otya nga toyina nga ne poliisi bateyagala kutunulako abantu beeno abapoliisi tebafa ku bakadaama bafa ku bantu bawe bokka bano abawalabu abasigadde tebagala kumanya naye kati Mr. Kadaama tugenda kukola tutya okuva eno gye tuli tudde ewaka buli olukya neebuuza tugenda kukola tutya okudda ewaka tetulina wadde paasipooti tetulina wadde embase tetulina wadde kikuba lwo omukwano gwange ali Dubai yali aŋŋambye basobola okunfunira paasipooti naye nga kale agiyisa mu lagejezi
entuukeko eno naye ati ne mugamba naayitawo ntya nga teriimu sitampu ekyo kiba kisoboka kiba tekisoboka era nangamba ojja kgenda e Saudi naye ngamba nze Saudi simanyiyo sigendangayo naava ntya wano ngende e Saudi oba nga bafunidde passport okuva e Uganda bagikuunemu sitampu okuva e Saudi tulabanga kizibu singa basobola otwogerera mu kuteesezaako kuba naffe tulina obuzibu tuyinza ofiira eno ne tutadde ewaka